Essula ey'omusanvu ofunda n'omuliika. Pawulo yali yakava mu kibiina okusomesa. Obudde bwali bwakuwummulako ssaawa 4. Yagenda okutuuka mu staff room yasanga abasomesa bonna boogerera waggulu. So nga bulijjo caayi baamunywanga kumpi kasirise. Baali bawakana. Pawulo yatuukira Ssemakalu classmaster wa senior 4 eyali ayogera. Nga bwe mbagambye omuntu okundyako enguzi naye nankolera kye njagala oyo simufaako era oyo nze mwagalira ddala. Kalamoti Byenkya eyali asomesa oluzungu nti ate oli okukolera ky'oyagala naye nga takuggyeko kantu konna oyo ye tomwagala. Awo mukyala Teopista kwe kumukyukira n'amubuuza nti naye Amooti oyo akukolera ky'oyagala nga takuggyeko kantu tumusangawa mu bitabo by'abazungu? Ssemakalu yalaba afunye amukwatirako naye kwe kunoganya nti kyekyo kyennyini ssebo nze sirowooza nti kye tuwakanako wano bwe bulungi bw'oyo atalya nguzi kubanga ekyo tubanga bawakanira mu bbanga ejjereere wabula tuwakanira ku bubi bw'oyo alya enguzi ate n'atatuukiriza ekigimuliisizza. Era yali akyayongerayo Pawulo kwe kumulya ekirimi n'abagamba nti bannange munsonyiwe nze emboozi njiguddemu bugwi naye mpoomedde nnyo wabula neewunyiza okuwulira ng'abamu ku mmwe musemba enguzi ate ntidde nnyo bwe mugambye nti atalya nguzi omusanga mu bitabo. Ffe nga bwe tuli wano tuli bantu bayigirizeeko. Mu butuufu tuyinza okugamba nti tuli bayigirize. Tumanyi titwayigira ku ssente z'abawi ba musolo abasajja n'abakazi aba bulijjo oba oyagala bayite abalimi obulimi era abaavu. Nze ndowooza nti ssente z'omuwi w'omusolo ziweebwayo nga gavumenti emanyi nti gwe nange ffe tujja okununula n'okukuza eggwanga obulungi. Njagala okubajjukiza ebigambo omu ku bakulembeze ba Afrika abakuukuutivu bye yagamba. Yagamba nti kuba akafaananyi nga waliwo ekyalo ekiguddemu enjala naye ab'oku kyalo okwo bwe baba nga basigazza emmere ya nnaku ntono ddala gamba 3 zokka okuggwaawo kyokka ne bawulira nti ku kyalo gundi eriyo emmere singa batuma abantu baabwe okugenda okusaba bo ne beeresa emmere esigaddewo eyo entono ne bagiwa bali be batumye ng'entanda balyoke basobole okubaleetera emmere esinga ku eno gye babadde basigazza. Kyokka abatumwa bwe baatuuka eri ku kyengera nga bamaze n'okulya entanda ne batadda ku kyalo ky'ewaabwe baba bakkondo namba emu. N'olwekyo bulijjo bw'otakola mulimu ogwakukwasibwa naddala nga n'eggwanga lyakusaasaanyizaako lupiiya zaalyo oba kkondo yennyini. Mu ngeri yonna eggwanga terikoma kukusuubira kulikolera birungi naye likusasula. Kale ate ggwe wooyima okulya enguzi wewa ye abaffe abasomesa abatalya nguzi tetubeerawo. Olwasirikiramu katono Ssemakula n'amwambalira nti weebale nnyo ddiini yo era kyandibadde ekirungi ofuuke omwawule. Byeyogedde birungi nnyo era by'amagezi era byogerebwa omuntu yenna eyakadde okuva e Bulaaya. Mwe Bulaaya mwamutunuulira mutya? Temwalabayo nguzi nga nze njiwulirayo? Oba ng'eri ne Bulaaya eyava eddiini ate ewa Ssemakula waabwe w'eneebula? Kyokka ate ng'ebyo tubitadde awo waliwo n'ensonga enkulu bbiri. Esooka abantu ne bw'obakolera ekisa otya tebasiima. Bangi bajja bakaaba, bangi bakunoonya buyiso. Mu mazima bayinza n'okukunoonya mu buyigo bwe baba nga balina kye bakwagalako naye olumala otyo okubakolera kino oba kiri toddayo kubakubako kimunye. Bw'oba basangiriza awantu nga batandika okukuba emiromyo n'okukumenyera ebizibu ebibabaddeko olw'okuba oli muntu mulamu ng'obasonyiwa naye okuva omukaba lwatajja busera awo oli tekimuswaza kutandika nate. Era ssebo bye batukolera tubitenda era nga bwe nkugambye tubadde tufuba okujjayo okukwebaza. Ate omanyi tulina n'ekizibu ekirala. Leero Katonda ayagala ffe okukusanga wano n'ebiringa ebyo. Pawulo njagala tutegeere bulungi oba tonnatutegeera. Tetugamba nti tukayanira abantu be tuyambye kutuleetera nkoko oba mbuzi oba nte. Kye twandyagadde omuntu gw'oyambye amanye nti omuyambye era akomewo akwebaze nti weebale. Si kirala kyonna, si birabo si ki, naye akwebaze nti weebale. Ebyembi ekyo abantu baffe kye batalina ye Kristo yabalaba. Ku buli bantu 10 9 bafaanana batyo. Kye kiba ekituufu okulamula omwenda ogwo. N'olwekyo ne bwe batakwebaza mu butuufu era nga tubasuubira. Mu ngeri yonna ne bajjajjaffe baalugera dda nti ow'omulimu gwe alya ku mulimu gwe. Pawulo oba yali tamanyi kuwakana naye yali amanyi okuwuliriza era bino byonna yabiwuliriza wabula yabaddamu kimu kyokka nti era mwami Ssemakula kye sinnategeera y'ensonga ebaagaza ennyo
okwebazibwa nga mukoze omulimu gwammwe. Oli yali akyayongerako ekide ne kivuga ate nga tteeka ekide nga kivuze abasomesa nga bayimukiramu. Pawulo yali anoonyeza emirimu gyonna nga n'obwoya bumuwedde ku ntumbwe. Buli we yaweerezanga okusaba kwe ng'omuweereza we amussaamu ekitiibwa amuddamu na kugaana. Waliwo ekifo kye yali agenda okutwalira ddala naye oba yali ntaanya yaaki tewali yamanya. Abagerenguzi baagamba nti lwakuba yali talina kyavaako era nakyo kyamusubwa. Pawulo yalaba biri bityo kyeyava asaba okusomesa mu ssomero lya sekendule erya pulayiveti. Essomero lino lyali ku kyalo Lukumbi mu mukula gwa Mituba 6 mu ggombolola lya Sabawaali. Essomero lino lyali limanyifu nnyo kubanga buli lunaku teryavanga ku ddenge nga headmaster ategeeza abantu bonna abalina abaana ng'essomero bwe lyalina abasomesa bannamakerere. Ate okujja kwa Pawulo essomero lino kwalyongeramu nnyo ebbugumu. Abaana baavanga mu buli nsonda ya nsi era mwalimu bannatanzania ne bannakenya bangi ddala. Ekirungi ng'essomero lirina n'ebisulo era olw'obujagujagu bwa Pawulo omwaka guno ye yali house master. Abaana baali mpaladdume z'abasajja n'ankwakwa z'abakazi. Abamu baali nga bafumbo, bangi tebaalina fiizi era nga bwe bavaamu eggulo nga bagenda bapakasa. Olw'okubanga fiizi zajjanga culuculu, abasomesa tebaasasulwanga bulungi kubanga ne ssente entono ezo ze baali bateekwa okufuna mu mazima tebaazifunanga. Headmaster abasomesa be nga basasulako ku ntandikwa ya ttaamu. Olumu baali bateesezza okujeema nga headmaster bwadde busente butono, naye Pawulo yabalyamu olukwe kubanga ye yadda ku bya nnyama ntono okaayana eri mu nkwawa. Ate bwe yavaawo n'abagamba nti mu ngeri yonna oba tujeema tunaaba tubonereza baana si kabaleeta. Okuva olwo Pawulo ne banne baafuuka kabwanango. Ate era nga n'ebigambo ebiteekisa abaana bwe baategeera nti Pawulo ye yabawonya baayongera okumwagala ennyo. Abalenzi bagendanga n'ewaka ewuwe ne bamukimira amazzi n'okumwasiza enku. Ate bba abawala be baamuwaatiranga emmere ne baleka nga bagisaaniise, essaawa bwe zaatuukanga ye n'agikumamu. Mu bawala bano abajjanga okumuyambako mwe mwali n'akawala akatono akasiiwuufu naye nga kalina ekyenyi kya nsonda n'amannya agatukula ng'omuzira ate nga galimu n'akazigo. Akawala kano ng'okatunuulidde olukwakwayo ng'oyinza n'okukayita akabi mu maaso, kyokka gye wakomanga okukalaba, gye wakomanga okulaba obulungi bwako, kaalina amabeere biteeko nga kalina akabina entumbwe ennungi, kaalina n'ebiseera mu bulago, ebisige byako byali bya nnanda ate nga kalina eddoboozi ery'essimbo era nga lya ggono. Kaali kawala kawulize akangu. Akawala kano ke kaasinganga okuyamba Pawulo awaka era nga ke kasembayo okuvaawo. Ne Pawulo yennyini teyasooka kulaba bulungi bw'akawala kano kannambalirwa, wabula olunaku lumu yagenda okukasangiriza nga keera oluggya lwe nga katadde n'ekifuba kyako. Bwe yakuba eriiso lye ku kifuba kyako n'alyoka ategeera obulungi bw'akawala kano, yatandika n'okulowooza okukasaba amuggyire ddala mu masiga. Kyokka kamubbirako nti kitaawe waako yali tanywa guteeka ate nga yali akyayagala kasome. Baba bakyali mu kukuta akawala ne kagenda kafuna omusujja nga n'okuwunya guwunya. Nnyina waako yasooka n'akanogera bimubiri n'omwetango awamu n'omululuuza, naye obulwadde bwagenda bugenzi mu maaso nga bugolo. Kino kyawaliriza bakadde okuyita Konolo. Yosiya tabyetisse okujja okujjanjaba ku nnambalirwa. Yosiya yali Museveni era nga mu kunyumya kwe agamba nti mu bitta ye yatuuka ne ku ddaala lya Konolo anti omumanyi omulimba asanga mukkiriza. Kyokka musajja w'abandi Medulo zo zaamwewuubiranga ku kifuba. Weewaawo tewaaliwo muntu ayinza kumatiza banne ku buli Medulo. Wabula ki ekituufu kiri nti olw'obukalabakalaba bwa Yosiya yayigirira n'okukuba empiso era abantu bwe baalwalanga ku kyalo ekyo ng'akomyewo ng'agenda abawumuggula agayiso ate ng'abalirwa emirambo nga 2 egy'abantu abaali baakafa ng'abakuba empiso olw'obutasobola kuggumira bukambwe bwa mpisa ezo. Bwe baamuyita okujja okujjanjaba akawala yasitukiramu ng'eyategwa ogw'ekyayi. Mu butuufu Yosiya yali tamanyi kwekunya okutuuka ku nnambalirwa nga n'amaaso gatandise okutunula kyenvu ng'emmunye zitunudde waggulu. Konolo Yosiya yajjayo mangu ekikoba kye mu ndyanga eyali mu mayembe g'eggaali n'asiba essaabiro lya nnambalirwa. Tekwali kusiba wabula kumyumyula bumyumyuzi. Bwe yamala okulaba omusuwa n'alyoka amutunga ekkato omulwadde eryamuyisa n'ab'emagombe. Yamala eddakiika nnamba ng'akyamumaliramu eddagala era yagenda omutungululamu empiso ng'omulwadde yazirise dda. Baamubika mangu nga Konolo bw'agamba nti Katonda bw'anaabakwatirako yali ajja kuba bulungi era bwe gwali.
wayitawo ennaku ntono Nambalirwa n'atandika kubuuka nga ttena. Kyokka ate yatandika okusesema buli lwe yasuulanga akantu mu lubuto era n'atandika n'okwoyanga ebyenda n'ebbumba. Bw'amutunuuliranga ennyo ng'olaba akameeme ke kalasira nnyo. Ate yina yatandika okweruukirira ng'oluleka, amaaso okumutemagana. Nammondo muliraanwa waabwe eyasooka okuteebereza nti omuwala ono yandibanga yasoba. Kyokka abalala baalwawo okukkiriza kubanga omuwala yagendanga ne yeesiba omusipi ku kiteeteeyi kye eky'essomero n'ajula olukende lwe okulukutulamu. Kyokka bwe yatuukanga mu kkubo omusipi n'agussa n'agusibirira ddala eno wansi w'ekkundi. Era akawungeezi kamu yali ng'ava ku ssomero n'ayita ku nnyina ku dduuka lya Temuseewo nga n'omusipi agussizza. Kyokka nga tamanyi nti nnyina waali. Olwo ne nnyina lwe yatandika okukkiriza nti Nammondo bye yali ayogera byandiba ebituufu. Enkeera bwe baali mu ggwaatiro nnyina yalaba ekifuba kya muwala we. Nnyina olwakuba eriiso ku mmeeme y'omuwala n'amugamba nti mwana wange wafaafaagana dda. Mwana wange leero kitaawo n'amuddawa. Ng'onzise ng'ontunze kitaawo tandyemu amaaso. Mwana wange lwaki tewansaasira? Olaba ewa kitaawo nfumbiddewo ku nkato. Ye omusajja omumanyi kw'omuwala nti mumanyi musomesa ali eyo ku ssomero. Naye nange maama saagenderera nsonyiwa maama. Nnyina bwe yawulira nti musomesa kwe kukaanyaamu nti musomesa muki oyo bino bye yajja okusomesa mbu musomesa erinnya lye yaani Mufumbo. Kw'omuwala nti simanyi bulungi naye ndowooza talina mukyala kubanga bulijjo abaana be bamukolera emirimu. Olunaku olwo omwami Andereya Mweyogereze kitaawe wa Nambalirwa yalwawo okudda eka. Yayitirako mu kiraabu yaabwe bammemba gye baali bakazizzaako erinnya lya Andereya Mweyogereze kiraabu. Obwa mmemba bwali bw'abasajja bokka kubanga mbu abakazi baalina eyaabwe ku kkanisa mwe baayigiranga okutunga n'okusiika. Kiraabu y'abakyala eno abasajja b'oku kyalo ekyo nga tebagyagala mbu ng'eyigiriza abakazi okulya enkoko n'obutatya babbaabwe. Nabo kye bava bagunjaawo eyaabwe eya Mweyogereze. Mwami Mweyogereze okugenda okudda okuva mu Mweyogereze kiraabu yali asibidde ku mutwe. Yali akongozza omumbejja era yajja avuya nga n'olulimi alinnyamu lulinnye. Era yayitira wala n'awaka nti owange gwe omukyala mukuuma lwaki onsibira ebweru? Nti nkugambye nti Mweyogereze waabwe mmanya Mweyogerezeewo nkomyewo. Nnyina w'abaana lwaki toggulawo? Omwana wange Nambalirwa nze yali nsikiranga yadde muwala alinsikiza omulala alinza okusema gombe. Yagenda okumalayo ebyo ng'ali ku luggi. Omukyala olwalubandulawo omwami n'ayingira n'atagatta ekiwummulo mu kisenge ng'atandika kwebaza yagizimba. Okudda engulu ng'enkoko ez'okubiri zikookolima ng'ayimuseemu omukyala yasonda agakamutema. Leero maama wazze oli ttoopu n'okutubuuzaako ne kukulema. Kasita wayogedde ku musikaawo nga ffe abajja bagoba oluuma otwerabidde. Musajja wattu yali agenda okwerwanako omukyala kwe kumwanguyira nti naye munnange kye nkusaaliriddwako omusikaawo yasobya era naye n'asoba. Yasobya? Kusobya kutya? Kyogamba nti Nambalirwa omwana wange ddala Nambalirwa ali lubuto. Jjajjange Kajongolo. Oyo omusajja mufu. Oba tannafa mufu. Kusaawa eno kati mufu. Owange gwe Nambalirwa. Nambalirwa ono nti yanguwako wano mu lukuubo. Nambalirwa yayambalira ku mugongo nga nswa okutemya n'okuzibula nga yafukamidde eddaawo mu lukuubo kumpi n'omulyango okugenda ewuwe. Kitaawe yaviirayo mu kikooyi. Nambalirwa alitalabangako kitaawe nga yeesibye ekikooyi. Yeekanga nnyo n'atunula wansi. Kitaawe kwe kumubogolera nti olwo tunula wansi tukole tutya? Nkutenda obuwombeefu. Olwaleero ojja kundaba akanfaamu. Nambalirwa bwe yabbulula amaaso bw'ati n'alaba obwenkwawa bwa kitaawe obwali butandise okumera envi. Kino kyamusonyiwaza era yazza amaaso ge wansi. Omukulu kino teyakisiima bulungi era kyeyava muviira mu luyi n'alumuwaatula mu mpulukutu bw'ekkapa. Okumanya ng'oluyi lwalitonziriranga ne maama lwamukankanya ebyenda era n'ayunguka amaziga. Mweyogereze yali agenda okwongera nate okukuba omuwala amumaliremu ddala obusobi obwo. Mukyala we kyava ajja ng'azuuma ng'enjuki. N'amugamba nti musajja wattu va ku mwana wange tomanyi bulumi bw'abisa. Nambalirwa si yasoose okusobya era si yasembyeyo. Ate oteekwa okumanya nti omwana ono nga bw'atuuse wano tokyateekwa na kumukubako. Ye okuba maama wange ono nga bw'afaanana. Mweyogereze yalaba olutalo Ssematalo lubindabindako ye nti wano wafiira muloge. Okugenda okukkakkana ng'ali wa mutongole. Bwe babigayagayaamu nga Ssaabawaaliwaali ne bateesa okugenda okukwata omulenzi.